simwogera ku kubanga bantu olina okuba weddeko okukola bye baagala. Waliwo ka endorsement genda bakaalika eri yasooka olowooza abaana bye titingamu naye naye nga tujjamu ekitiibwa kye tuleme kumwogera ku press conference eno. Kyabigayi kiddeeri discipline ebigayi muganda bange banze nemugyeekazo nekoletigenda nekusula naye munyume baviva musajja wange nja kwogera naye banze nkirabamu discipline empisa sibwobuzze linakugamba nti yimba bbiri walume do that and go. Ekyokubiri, you cannot fight in front of a minister. Right, Mr. Abakulu kala bagezona wefuna nti tokirabye vaayo abantu bajja gamba bamuyisiza bubi. Sijja gamba nti yayisibwa bubi ayinza okuba yayisibwamu amaaso naye ng'obukulembeze obw'omuntu bakengere gyokizanyi ekibira kubayala naye nga ajja kwogera naye mukwano gwange tulabe nga babawo embeerereza. Kenzo awo nyini katunavaawo bikanamu Mikuweni muganda wange alina omutima omulungi zemumanyi ze good boy naye bamusiba omumwa abantu bamulumba bamwogerera ebigambo nga bwomanyi naye muntu anyigirizibwa bamunyiga. So he's tied up. He doesn't have freedom to speak his mind. He's a good boy. Amasagali nti abantu bano ne basiboogedde ensi bamanyi lumwe nga bumanyi nti ensi yayingiramu amateeka n'amakooti obako okoma naye ensi bamanyi ekyomukaso abantu abatasobola okulaba n'abo abaagala okubuukinga bifo ebyenjawulo obaolyawo totaatuwa okusooka nga balishibwa muno after Edikenzo Festival ogenda kubawo oli ogenda kubonga. Amazima gali nti okusinziira ku sidi yange nja kubulamu era sijja kulabika nnyo naddala omwaka ogujja nyinza okutalabika kubanga shedi olwedde naye njagala nnyo olabika njagala nnyo embira amavuno naye budde wabula nja kulabika guno omwaka mawuliramono tigenyina nti wendi munaku zinezi kati ab'emputikisi abantu bange nja babeererawo bana bambeereddewo then tulina shoyo emukono Christmas twakagikolera emyaka kigooza 7 sina bwegizagisaza nyina okubeera emukono kuba abantu b'emukono bambeereddewo eyo so tugikola nejjula buli mwaka eyo ndikozesa katusobola teba kibanga bonaatuuka waggulu neweerabira gyovudde kyo yemukono esinza gyerabira ne bweba anafunye mulimu gwa $10,000 nzireka nenkola emukono kuba abankwatiridde myaka 7 down the road you cannot forget this. So okubula kumpulira okubula okashe naye ate kitegeeza bagamba ndivuddemu era njakulira kuba n'Edikenzo Festival erina okukolwa era amakaguyo oba okuliddamu neera zendi munauganda nze tonsuubira okukola ekintu kyonna ekirala ekiri against Uganda. Nze Uganda yesooka ebisimene nebibira teri nsi mu nsi esingira Uganda teriyo. Uganda is the best country in the world. Sijja kukyogera Uganda esinga America. Yasembayo taata nze kabyola kola ne Metro Edikenzo kati oli national asset ate ofuna estirate okozeko architect yonna okubeera ngaofuna security yonna kulaba nti ne bakukuuma oba oli awo oleme kufa omuntu bwabulijjo. Amazima gali nti security gyenyina Mukama Katonda. Politics kintu kizibu era bakiyita politics for politicizing.
politics abuyita mu buli kkuuna. Lucky Dube, the great Lucky Dube of Africa, my brother. He was killed. Abamutta tebabaleeta bagamba otusonyiwe twali tumanyi nti yeye naye nga baali tebamanyi. Omuntu muluuti yagambye nti simanyi. Anything can happen as omukumbi wange Mukama yekka. Mukama yekka ye mukumbi wange. Yasekunditeerera. Mukama yangaba. Akatalekeka Kenzo. Abayiga b'amadropo ne bakaba kulise manzi yakaba. Teri yakomye dropo. Weba yakomye dropo. Ekirala Rema samba bekushe kuyimba n'abateesibira Rema okulabika wafu. Bamba takubakola ne stati ebinetyenga tamuzimu na Metro FM. Rema tujja kumuleka. Sijja mwogera kubanga wekimanyi bulungi nti nze naye tulina omwana. Mwana akula, mwana asoma. Ati anaawulira ate ate taata avaamu ebisongo. And she's going to be in my life forever. But you know, so respect her. So Job, maybe a communal. Mzee mkwano bwana. Za watu bagala. Kila wewe so. Neba sana. Jeri kujana pale. Okay, natugenda kubanga lusuka njagala kwebasaba amawulire nsinga ow'amawulire njagala kwebasa Abula kyensaba kino kisaba bana mawulire. Babembega yindi temwendi timbiritiina. Kano ko mukateekeyo nga kalamba kisobola oyamba ensi. Yatemugiragira mwana. Kano ko kino kyo mukitwale nti mwakiwadde Edikenzo Festival temutema. Don't show. Njagala kwebasa amawulire okutambula ne Kenzo. Njagala kwebasa Martin Beta, manager wa Edikenzo. Musajja mukaka abeera behind cameras. Njagala kwebasa Ibrahim Mukasa, official journalist wa Edikenzo. Ibrahim Mukasa Bugalo, omwami yatambulira ne Kenzo. Tutambudde ne Kenzo okuva ku Villa Park, abakimanyi kuva ku Villa Park. Njagala kwebasa Farouz, Fashion King, akiikirira abakubi b'amasimu ku radio ne TV mu Uganda, Rwaga Piper. Thank you so much. Ne bannayuganda mwenna mwebale nnyo. Baganda bange nsembayo nga bagamba nti mu Africa ali namba emu, mu nsi yonna ali namba 3 era naye akiikiriza